nga batulindiridde olutalo wakati w'abavandimwe Abanyarwanda abali kuno ku Uganda nga talinaako maama oba taata ne bannansi Bannayuganda mu biti byonna nga n'abalina akalandira ku Banyarwanda nabo nga mwebali tulindiridde olutalo nga butwefuka kubanga M23 batukakasa nti ejja. Naye nga bwe nakutegeezaako nti luno olutalo abagenda okusinga okulwenyigiramu n'okukuba abo abeeyita abavandimwe beebo bannaabwe bo abategeera ensonga ne bakimanya nti kenzize Uganda sikyali Munyarwanda. Wabula kaakati nina okweyubula mbeeko wengwa nsobole okubeera nga constitutionally mbeera recognized era abo bakikola teri ababuuza. Ate Buganda yateekawo omukisa nga yo newankubadde nga munnange bagamba nti gwe wonyegere yali kusambye kati ate Abaganda babi nnyo eri Abanyarwanda nga bwe batera okugamba nti tugenda kutta ebiyenje ebyo. Kati olutalo luno nga bwe ntera okutegeeza nti lugenda kwenyigiramu nnyo abantu abali muno mu Uganda nga batuuze bannansi era nga nabo yadde balimu emisayi emitabike ate abo bagenda kuba bakambwe nnyo twalansedde okulaba obusungu naye nga maintenance palace bano we bali nnyo ku lwa solar systems balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ate nga Hillside View Apartments zisange wali ejjeni ku church ku Entebbe Road tuuke Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjeni ku church wali Hillside View Apartments. Dr. waliwo ne ku Uganda Taraji tufa birwadde enamba yange weeri awo esembyeyo 73 ne Amora Beauty balina shea butter ali organic ataliimu yadde chemical era nga shea butter munnange gwe alwanyisa enkanyanya shea butter toyinza kumubuusa maaso. Kakati bano benjogerako balabudde Gashumba nti tugenda kuba mmwe aba M23 ekyo kyenjagala. Mwasiibye mutya Bannayuganda? Amanya n'eddoboozi nze Prince Papa Stride nga bulijjo. Bannange ka video kano njagala mukantagikireko katuke ku Mwami Gashumba. Mwami Gashumba njala akawulirize bulungi n'abalala oba Abanyarwanda abalala abali mu ggwanga muno abakkiriziganya n'ebirowoozo bya Mwami Gashumba ebigamba nti singa tewaba kikolebwa okugona gundi mugango okumuwa minisita oba okugonaizinga Abanyarwanda nti bamaanyi nnyo wano wajja kubeerawo M23 olutalo nga bwe mula M23 ejja kudevelopinga wano. Mwami Gashumba njala nkutegeeza ebigambo bino. Nina emyaka 56 egy'obukulu. Mwami Gashumba ebintu byonna mu Uganda no bitandise mbiraba. Nenjala nkutegeeze ebyo bikolimo byaki bya nkoko tebita kamunye fe nze musajja mu kyotala. Taata wange muzungu, maama wange mutolo w'ettolo. Mbeera muna Uganda okusaidi ya maama wange constitutionally. Naye tetuvangayo netugamba nti bananga bakyotala naffe batuwe eggwanga. Nedda tuli satisfied nawe tuli. Bw'ongamba oli muki nteekako mutoolo. Lwaki? Olwa maama wange. Naye mmwe Abanyarwanda okuva eri ne mugamba nti mujja kutandikawo olutalo lwa M23 wano lwakuba mwagala special recognition mukwana ekyo kikyamu olimba. Sokera ddala muli ba minority muli batono nnyo comparing population ya Uganda. Ekyokubiri Uganda ebakoledde nnyo. Ebawadde ebifo ebyebbeeyi, ebawadde ssente, muli bagagga abasinga olwaleero luno, tewali mwavu,
naawe gasumba wennyini ogaggawadde eddoboozi olifunye wano mu Uganda Rwanda boddayo oyinza obutaddamu kulifuna n'okukumanya bayinza obutaddamu kumanya nti existinga. So bw'oba ofunye omukisa mu nsi gukozese bulungi lema gusukulooza nti ojja kukozesa amaanyi n'okutiisatiisa bannayuganda kutiisatiisa battayebwa. Tayebwa is a Ugandan ate ye speaker deputy speaker wa Uganda parliament ayina okusalawo kyetulowooza nti bannayuganda kijja basanyusa kubanga kyekituufu. Omusajja akugambye immigration n'akugamba nti taata ne maama wo okubeera Banyarwanda nga bazaalibwa mu Uganda tekikufuula Munnayuganda, osigala ng'oli Munyarwanda. Yabange ekirala kyembuuza Abanyarwanda bakola buli birungi byonna tubisiimidde ddala ddala bye baakola kununula Uganda ne batulwanirako n'ebirala, naye mu 9 mu 1994 Abanyarwanda Uganda yabayamba ne basitula ne bagenda e Rwanda bonna. Ange kamwa koogera meeting za RPF nazituulangamu wano e Kampala ku Nile Grill awo Uganda House walwako tebaketanga Nile Grill twatulanga lwaggulo. Sente zange nze kennyini nange nazicontributinga nga tulwanisa Abanyarwanda badde ewaabwe bafune emirembe. Bw'oba tewasobola kuva mu Uganda nga te oluguudo lwali open nga buli Munyarwanda yenna adde Rwanda kati eri mu mikono gyammwe, emirembe gizzeeyo, Rwanda tekyali kusosola n'ogamba nti kansigale mu Uganda. Mwami Gasumba ne banno eyali nsobi bwe mwandyagadde recognition ng'Abanyarwanda mwali muddayo Rwanda singa kati bw'ogamba nti ndi Munyarwanda njala recognition ng'okyogerera ku ttaka ly'ensi yammwe. Naye the moment you decided kusigala yano Uganda, mbadde nkusaba obeere nga ffe abakyotala. Genda oba wasuuka mu Buganda, londa ekika kya Buganda, oba obeere wante oitume erinnya ly'ente, ogende mu Buganda Kabaka akurecognizinge, obeere Muganda ng'olina n'ekika kya Buganda, eby'obuvandimwe simanyi Bunyarwanda obyerabire. Nga ffe bwe twakola ffe tuli saawa zino taata wange Mungereza, naye nkugamba bw'ombuuza ndi Mutoolo. Lwaki? Maama wange Mutoolo. Tetulina nkaayana na ggwanga. N'abali Embaale bwe batyo, n'abali Jinja bwe batyo, abakyota bonna bwe bali babelonginga bwe bazaalibwa kuba maama baabwe. Naye ggwe bw'obanga omanyi nti osobola kuweebwa omukisa twagubawa, gavumenti ya Uganda yabawa emmundu, abantu bonna ne babalwanira nako. Major Boni owe waffe mu kyalo Fort Portal rank yagijja Rwanda eya Major ng'agenze kubalwanirako, era Abannayuganda bangi bagenda okulwana ne bamala ne bakomawo nabo ne babasasula kye mwatukolera wano. Kakati ebyokutiisatiisa na M23 tujja kujja nganga. M23 tujja kujja nganga bwe mukitandika wano, tujja kukwata emundu tubalwanyise. Nze njogera ng'alwanira ku saidi y'Etoolo bandi Munnayuganda by my mother by constitution nkusingako. Akakasembayo kenjagadde nakoogerako nti mmwe temulina monopole ku butemu, temulina monopole ku mmundu, nti mmwe muli baakabi nnyo. Tujja kubakuba, tujja kuzikwata emmundu tubazitunuzeemu nga muzitutunuzaamu mwefuula nti muli baakabi mukati tulina okubatta tuddemu tuwambe. By the way ensi bo baagiwamba dda, oba okitegeera? Yes, baagiwamba kuba n'abaliwo bennyini nnyini beefuula bwefuuzi. Naye awo we tulaga kubanga ebigendererwa byabwe mumujja kulowooza. Bino nabyogerako dda mabega kaawo nga Kyagulanyi awo kyajje adduka okuva mu Uganda. Nayogera ku bintu ebifaanaganako bito ababadde bajja nga bangoberera
mubadde nga mujja mubiwulira nga mbagamba nti mmwe mukyali awo mukyabikkiriza naye bo bali ready kubanga bakimanyi nti kakati ekyo kyekijja ate n'okubaleka awo nga babundabunda bwe batyo kagenderere kuba weebuuze lwaki Museveni asisinkana abavandimwe mu kapasite ki abasisinkana nga baforeigners oba bannayuganda era n'abawa essuubi bagenda kuyisa simanyi executive orders babagire babarecognizing n'ekyokuteeka muganga kumuyita na affairs lwaki oteekawo embeera efaanaganako bwetyo kitegeeza nti waliwo ekigendererwa ekyo nakyo temukibuusa maaso naye nze kyenjagala bannayuganda balage omutima nti nabo beetegefu nti singa kuba kukwata mmundu nti abavandimwe bazze naffe tulina okuzikwata tubakube yes nga bwe bakola ki bakivudde mu kamwa kaabwe era ne batabawo kye babakola terina yadde amuvunaana nti owange kikyoyogera ekyo kubanga Besigye obutambi bwe bageetaageta nti yali ayagala kutta Museveni yali mu kkomera ali eyavundireeyo n'abalala bwe basanga n'obukoofiira naye ona ayogedde ekintu ng'ekyo waliwo ekintu ekyokulya mu ggwanga olukwenge ekyo mbu ye M23 enkya noonooza ne M23 eri mu ggwanga era anoogireeta wano ne watabawo kye bakukola kati wano wemba njogera bino bajja gamba olaba ng'omuntu omu bwe yali aŋŋamba nti ekikulu gwe abantu abo bayita abagwira ekintu ekyo wali badde bagwira kubeera bwekito bwe kiri era byonna bano bw'aba ayogera ku tayebwa akulaga nti mubi bonna kugamba byonna gye biraga kuba kati tulekeraawo okubeera nti twogera tukola ki kuba kati abaganda mwe balina enjogera eyo mbu boogera babikkirira tebakyali kubikkirira omusajja akugambye nti tugenda kukwata kyemuyita temukimanyi temutandika temujja kimaliriza tugenda kukwata emmundu tubakube naffe tugenda kuzikwata tubakube bubi nnyo ate teri kwegayirira timwegayiriranga nti muwanise kuba wano temuwanikirawo mulina kufuluma bufulumi kyekitegeeza kubanga mulemeddwa okutambula n'emitendera nga bwe girina okubeera nga gitambula kubanga etteeka terigoba Banyarwanda nti abalina akasayi k'Abanyarwanda libagobe mu Uganda nedda bababuulidde nti bwe ne maama wo bataatawo nga munnayuganda then oli munnayuganda okitegedde naye bo baagala baveeri omwami ono abannyonnyodde nti akaseera kaatuuka nga mulina okudda ewammwe era ne babagamba mujje Abanyarwanda mwenna mukomewo mwagaana kati ekyo okugaana kibafuula kubeera Bannayuganda okugaana olw'okuba gwe wagaana kakati awe wali obuzibu temusobodde kusaba butuuze mu mateeka nedda wabula mwagala bwagazi mbu babarecognizing ate babarecognizingire mu mbeera y'Abanyarwanda mbu mulina community zammwe ze mutuulamu ekintu ekyo newankubadde mutunuulira Gashumba nga ye naye sooka oyogere ku Piero yu obuuzi bivaawa order from above kubanga nabo bamanyi kye bali naye ekituufu kiri nti ku luno Bannayuganda temugenda kubalimbalimba na kubatiisatiisa Bannayuganda nabo bajja kukwata emmundu babakulu kyo kyekituufu bwe munaaga nti mugenda kwetaba ejjambiya sima genocide era ffe tujja zikwata tujja kuwagala bbiri mu mukono guno na guno ejjambiya ekaabe kyekitegeeza